njagala bagamba nti omukyalo wa value tadiba. Omukyalo wa value bamunoonya bunoonyi. Omukyalo wa value abantu bonna bonna obeera mu bantu 100 bwe bakulaba nti oli wanjawulo. Era omukyalo wa value amanyi kyayagala. Tagenda ku level, teyeteeka ku level eya wansi ng'alina kuba waggulu. Omukyalo wa value akozesa obwongo bwe okwekulaakulanya n'okukola ebintu eby'enjawulo ebimutwala ku ddaali eddala. Omukyalo wa value bw'akwata ssente tazirya zoonoona naye azikolamu ebintu ebimwongerako okumuteeka ku mutindo ogwa waggulu n'okwezimba. Omukyalo wa value talinda kuweebwa buweebwa. Obaako bye weekoledde ate olwa value yo ne bakuwa ne bakwongerako ne bakujja ne woli n'olinnya awalala. N'olwekyo nsaba abaana abato abampuliriza, mbasaba bw'oba ng'osoma nyiikira okusoma, soma omale, teweetooboola. Yambala mu ngeri ekugyamu. Kubanga omukyalo wa value ayambala bulungi, weewa ekitiibwa ng'oyambadde. Omukyalo wa value n'emikwano gy'alina gibeera mirungi. Omukyala mu maka owa value y'abeera n'omwami we ng'alina ky'akola n'amwongerako ne beezimba, naye tayavuwaza musajja. Eriyo omukyala ajja mu bulamu bwo n'akuggyako konna kw'olina. Naye ate omukyalo wa value bw'aba ng'akusanze oyina poloti emu mu myaka 3 oba oyina 6 kubanga oli naye, bw'akusanga ng'oli muzibu mwezimba, ye mukyalo oyo akwongerayo. Ekyo kye njagala okubakubiriza. Ate omukyalo wa value amanyi Katonda, amutya era amusaba era gwe yeesimbako okumukolera n'omufuula ekyo kyali. Ate tabeera mu ŋŋambo, talina biseera bya lugambo. Omukyalo wa value tabeera mu lugambo. Ebyo tabibeeramu. Aba amanyi kikyali era ekyo kyali kimutuusako bw'oba ng'oyagala mwami era ofuna omwami oyo naye nga wa waggulu ku level gy'omwagalirako.